Kumasomero gye bayita omulimu gwange gwogukuumye. Weebaze Mukama olw'omulimu gwo gw'oyina. Weebaze Mukama olwa mukyala wo. Weebaze Mukama olwa mwami wo. Weebaze Mukama olw'ekyo ky'olina. Awo w'otuuse weebaze Mukama. Weebazeeko Mukama. Mugambe Mukama nkwebaza kubanga abadde gwaye Katonda sandisobodde naye ye gwe weka. Taata akube kuba watali kkubo. Ye gwe weka alwanye entalo zange. Ye gwe weka nzijeko ekivumi Mukama. Taata sandisobodde naye weebale Yesu. Weebale Yesu. Weebale Mukama. Kale yongera ng'omwebaza ng'omukubira mu ngalo ez'amaanyi. Ekitiibwa ng'okimungiza. Engalo kazitwale evumbi eddungi eri Katonda. Engalo leka zoogere. Zoogere omutima gwo. Zoogere ky'oddiza Katonda. Kale zireekanyize waggulu nnyo. Engalo ezo nga zisinza Katonda. Engalo ezo nga zoogera Mukama. Kubanga Mukama ngamba tumuwe ekitiibwa ekigwanira erinnya lye. Ye Katonda alina amaanyi gonna. Ye Katonda alina obusobozi bwonna. Weebale Yesu. Weebale Yesu. Yongera engalo ez'amaanyi. Yekka yakuba limpeera. Yekka yasobola okuziddaabiriza. Yekka oyo yasobola okuttako ekyo kikulumba. Ekikuluma. Ekituke ku bulamu bwo. Yekka yasobola okulwanira ekyo kikulondoola. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mukubire engalo ez'amaanyi. Okusaba nabo. Evumbe eddungi kubanyeza gy'oli. Esenga Mukama. Omwana ayogera okuyita mu ngalo ezo. Nti yeetaaga gwe. Nti asinza gwe. Nti ayimusa gwe. Nti oli mukulu Mukama. Oli w'amaanyi Mukama. Taata asinza amaaso ge. Yabuuza ensozi. Amaaso ge Mukama. Weebale Yesu. Baffe mulungi ate mwesigwa. Our God is good and is faithful. Katonda waffe atubeererawo mu mbeera zonna. Our God has been there for us. Katonda waffe atukolera ebyekisa. He has done merciful things. Kubanga atwagala. Because He loves us. Kubanga yatuyita. Because He called us. Nga atwetaaga. Because He wanted us. Atwagala. He loves us. Yatusasulira. And He paid the Wali price. otuddeko awo. Have you ever sat there? Olowooza famire yammwe gye yayita. A total of your family. Omusamize bwe yatambuliramu. You went through some incarnations. Ebintu ebingi bye baakolanga. The lot of things that were done. Osanga nawe wali otandise. Maybe you even okukwata ekkubo eryo would ery'obusamize. have gone astray in such a way. Olusinga obuti tebuva mu nsawo yo. Because you had some things in your pocket. Olusinga okweraguza tekuva gy'oli. You could even Naye prophesy. Mukama n'atakikubalira. But God never counted N'atakusalira musango. He never judged you. Osanga watambulanga ng'okwenda omu ku omu ng'ova luggi ku luggi. Maybe you committed some adultery sometime. Ne bakutuuma n'erinnya. And they even called Naye you. Mukama n'atakikubalira. But God never counted it for N'agamba you. nti nedda. He said no. Wali osiriikiriddeko. Have ever meditated n'otunuulira omusalaba Yesu kwe yafiira. and see the cross that Jesus died on n'otunuulira ensonyi ze yayitamu. and see the same Naye thing. zonna n'azinyooma. But He despised all. N'anyooma He ensonyi. despised all the shame, N'anyooma obulumi. all the pain. N'agamba ka And ŋŋende He said, let me go. nsasulire ekyo. That I may pay that. Ng'ekyo kye wakola. That you Bajjajja did. bo kye baakola. And your ancestors Kyali did. kibagwanyiza geyeena. They deserved it. Kyali kibagwanyiza okufa. They deserve to die for Naye ye it. n'agamba But Jesus ka said, ŋŋende nfe let me come mu down kifo ky'oyo for the sake of Him, yabeera omulamu. that He may live. Bw'oli mulamu You are alive today kubanga Yesu yafa mu kifo because kyo. Jesus died for you. Oyinza okuba tokitegedde. You might have not understood that. Wandikikubidde mu ngalo But you have not ez'amaanyi. clapped it for Christ. Bw'oli mwana wa Katonda You're a child of God. kubanga Yesu yakivaamu Because ekyo Jesus came out of n'ajja it n'afuuka omwana and He w'omuntu. became a child. Bw'obeera omwana wa Katonda And He become a child of God. osobole okuwangula That He ensi may overcome the erimu world. ebizibu That has a n'emitawaana. lot of trials and Kubanga tribulations. Bayibuli egamba Because the Bible says ekizaalibwa Katonda that kiwangula whoever is ensi. born of God overcomes the world. Katonda bwe yatonda Adamu So when God created Adam, yamutonda mu kifaananyi He kye. created him in His Naye image. Adamu But teyasavayivinga. Adam never survived. He Teyasobola never kuyitawo went through eby'ebikemo through ebyamuteeka the trials that were before him, eby'amaanyi agamulumba through the power that has kubanga affected him. yali munda ye Because He was in him, ayambadde omubiri. had the flesh. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Katonda n'agamba Then God said, sijja I kigumiikiriza. cannot endure Waliwo this. ekibulawo. There's something that is Mu missing. muntu ono waliwo ekibulawo. In this person, there's Wadde something that is mukozi mu missing. kifaananyi kyange. God has created him in Naye my waliwo image, ekibulawo. but there's something that is missing. N'agamba nedda. He said, no, Obuyinza bwonna the authority bwe yali awadde omuntu that He had given man, bwe yayonoona that He wasted, n'abugabira Setaani. then He gave it to the devil.
n'abuteeka mu mikono gya He gave Setaani. it to the hands of the devil. Ensi gye yali awadde omuntu The reward that God has given to n'amugamba man, byonna ebiri ku nsi said all things that are in the earth, mbikuwadde okubifuga, I've given you to dominate. mbikuwadde I've bikuwulire. given you to listen. Naye kasita yabuulira Setaani But he again he gave a portion of the n'addira devil. obusobozi bwe And he gave the n'addira potential, amaanyi ge his gonna authority and power, n'agateeka mu mikono gya and Setaani. he gave it to the Ye devil. n'atandika okuwulira Setaani. So he began to listen to the devil. n'atunda ekyo And he saw that ekyamukwasibwa. he was given to him. Kitaffe n'agamba nedda. Then God said no. N'agamba nedda. God said no. Omuntu ono namukola mu kifaananyi I kyange. created this person in my image. Setaani ng'agamba kati byonna byange. The devil said now all things